Gasimbagane Ne Bannamawulire nina Muwanga ne Charles Omushaka. Muwanga enze byangu buli loleta etteeka of regulation you are either curing or mitigating. Ebyo binnyonnyole mu lulimi lwe tulegeera. Bw'oba okola etteeka the doctrine ng'okola etteeka oba oyina ky'ovumula oba kyotangira mitigate kyogezaako okutangira. Bw'oba okola etteeka yetu the principles etukozaako okwexamininga nga tuyisa etteeka oba regulation yonna tukubuuza kiki kyoyagala okutangira kiki kyoyagala okumitigatinga. Kakati measure gye baleese ekiwalinga ki era emitigatinga ki. Two issues. One, omwana w'emyaka 5 mu kyalo agenda ku luzzi. Omwana w'emyaka 5 mu kyalo asambira akapiira ku mulirwana. tulwana nabo obutatte era bagamba ona essaawa y'ekyemisana etuuse mujje muli ekyemisana. Ewange mu lujja we basiiba ekyalo kyonna. Kakati abantu baffe ne mu urban areas bagenda ku Nayikondo ne baleetayo amazzi kati gwe kyozuyiza tulikataka tusamba mupiira wali ebidomola bye twaleetedde muze babatumane ku maduuka genda so because ekikugaana okubatwala mu ssomero butasisinkana kufuna covid kumutwalira bakulu. That's the concept. Bali waka bazunga ku kyalo. I'm telling you a typical village here. so ono yakoze etteeka question no abeera mu nsi ki rational kiki yakoze because kikyagezaako okuziyiza n'abaka kandi bano abakana byana abaisha bano ababulijjo abapita amushuwa obasibire waka ayinayo we okujjako ng'oguddewo ka gate yabagulira obugaali basiba abavuga nebagira n'abali abange basamba omupi n'abali kati mu condominiums abasula mu estates era virtually estate yejjudde bati parents go and work ne bakomawo waka ne bainteractinga n'abaana nolwekyo by and large kitegeeza ava mu kikuubo awali congested paaka n'alinya taxi addayo n'asisinkana omwana we akapiira eggulo bw'aba maama ayonsa n'amuteeka ne ku bbeere so kikyomitigatinga kikyokiwalinga mu fight against covid ng'obaganye ogenda ku ssomero because ogezako concept emu o minimizing interaction tuyagala abantu bakole ki basisinkane kyekiriwo from day one kasokedde covid avera eno aicha kubyalo obusaawo obuweddemu omuddo bwe businga obungi compound z'abantu zikaze because of covid abaana b'ekyalo bakuŋŋaaniraawo ne basamba omupiira naye fine I don't think Minister of Education ayina omukisa ogulaba ebyo baba ayise mu butaala baba ayise mu kibuga ayitawo ku bugombe. You know, this is the concept of our leaders too. Most policy makers abatula ku ttebe ekolako decisions ezo balina ebikomera possibly baludde n'okuyita mu byalo olwa covid bo basigala e Kampala n'olwekyo tebamanyi which world gye tulivinga in tebamanyi biki ebigenda muki mu maaso Minister of Education agenda mu kitinze bali ku kasaawe bali wali kamocha kasaawe kati basamba ndiba bagenda ku Nayikondo kukima machi mazi bagenda kuduuka kugula bamama baabwe because these are the poorest the poor bakola mu wino bagenda kudda bali kasubi mu katale so real a policy maker
bakitaabwe bali mu mabaala gano nogagambye nti bagakola bagagala naye bo beggalidde muli ne baddayo ewaka be batwala abaana mu nasale. So really kyeki ekyo kyogezaako to mitigate okuvumula oba tukiwa literally zero. So n'olwekyo n'ogamba nti police maker akola bino how deep bwali nandi minister nga tetunamuvunana ayina bano bapakasa nabo be baani. You see the problem you have ne bopakasa nabo basula ntindendo okitegedde bali mu condominium flats ate abambalina mu condominium flat omwo naye people can be extremely naive. Bayina n'abapangisa bagendayo ne balaba abantu bayo babiri abakoze police eno babadde kuki nsitunulira in that perspective. Eyokubiri je tuyita resilience as a country ne community mu nsi eno gye yetondebwa we are bound to okufuna ebizibu at every level. Whether at a personal level mubiri gulwala nagwo ne gulivampinga nagwo terugina kulivampinga n'olwekyo oli ona w'essomero akugamba nti nakola primary school mwentadde investment yange yonna ayina resilience. Eggwanga liyisobola omuyamba because that is the concept. Remember most vulnerable when yagalira support ya state bembanga state siri vulnerable sijagala Peter chiri nze sikiriza na bagamba nti Peter asobola kwesasulira mu clinic wali. Why do you stress? What you stressing a referral hospital? Go and pay if you have the money. I agree with you. Go and pay. I agree with you. Universal free education. Aisha asobola agende. Romshana atasobodde. Tumuwe decent education eno. We have so many parents abatala abana babo nursery school. Ne bayigirayo kuzina amazina gana amalungi. They speak different language. Ne mu busomero bw'omu byalo. Mpanga primary kitimba bateekako kati section ya infant kweri. Gamba nze ebyo sibiinaako buzibu nti bw'oba osobola why do you strain bwemba nsobola nina ka health insurance but must I invoke my health insurance nga njagala panado nja kukwatakwata mu nsawo zange negulira panado ngende ki naye bwolaba oli akuteganaga kozi bampa kangende ngule conflinctus you can't era jagenda ebyo bireke lwoliyagala ekinene nga teweesobola. That's when the social support comes into play. Now ye debate gye mwabaddeko abamalira obudde wano mu Uganda ndaji basanzana mugiriko mu COVID. Today questions ask two questions concept ziri new mu economic thinking ziri infinite and beyond. Infinite and beyond bichensi gye bikola ebiri very simple ebizijjawe ziri for infinity and beyond once and forever nebikyuka nebitaddayo kuba byebimu and they are very simple era mba temubikola mumanya ati temubikola ki temubikola era temujja kusetukawo muli era muba static kigumaza if you are spending njakuwulira kakande bw'oba okwatanga okolectinga revenue just simple bobanga collecting a revenue yo 20 billion nga before the day breaks notandiko ziri yako tano ugenda zisasula mu profit mu interest you are not moving nga koshate zo collect even at a personal level nebo bera na mudala mukatale no kunganye mitwalo 10 no soko jaketa no sasula webanja to moving whether at a personal level or at a national level. You are not moving in. That means you have overborrowed. There are things you are not doing. Nebyokoze tebiku generating enough revenue. Because if I've borrowed cutting off from Uganda 40 trillion, ngana biteka mu bintu very productive. That means my revenue base will expand. Ngabentuko okwoga the percentage teli devastating. Kati walabe ebyo sibyo okola then buli kyokola tikitambula.
bobo ochina president achaganti the number one problem concern maje kugula nyonyi priority number one. The question is oina dispute never naiba ku territory ku resource supremacy. No. Who is the enemy? Because you must define the enemy. Enyonyi zetagula Russia. Yes. Expired date jakutuka. Ejakutuka. Anything anywhere. Wait. From new vision. Oyinza kubanga toma. Chimbwanga ayinza kubanga tamanye. Owe butambala. Naye go from new vision okimanye Sudan yaletanga ennyonyi nezikuba guru. And they need interceptors. So bobo lese ennyonyi nga ina air to air missiles ezina akuba ennyonyi ya Sudan. It's so bit. Ono tachimanyi obutambala but one new vision ochimanyi. Chelsea. Now nagamba chi technology yagwao. Uganda bwe yali erwanagana mu competition ne Rwanda. Uganda ngekwata million nkaga egule chopper. Eno kazuguzugu ene kasuka ebikompola. Rwanda ngekwata million 7. Neguli ekikompola ekirete ennyonyi ekirete ennyonyi netuula wansi. But also kitegeeza nti obuzibu n'oli buli kiki ekyo Muwanga kyabuuza. Rwanda ne Uganda mukayanira mazike agali ekabaale nti mountain gorilla zange zidda Rwanda nzitaase kazuguzugu okulanga tuzikuuma lwaki mutuukaawo kubanga mukanya mukufuna mazika kati kubanga tukayanira kino Rwanda bumonde kabale kibazo nkyaganye abantu wano balonda bava mu kulonda akalulu jjo ne bagana bekweka mu mayumba. You go to vote, no voting agoyagala ate ne wekweka mu mayumba nga batya waliwo kigenda okukola kigenda okubawo. You need the military to suppress some of these guys. You see, the problem is you don't need the military. You need to address lwaki omuntu lwaki. You see, the factor is simple. Lwaki mutekawo election enkera ne mwekweka. That's what you address. You don't buy soldiers. Simple election. Jawe election. Tumaende wali kulonda. Tutambule mukiri. Tutambulire infinite mukiri. And beyond. No, wacho. Kweta wanya. Don't pretend. Simple thing. Bobo yagala mutabani wo. Tiyana kusikira. Abali honest nga bakashtu. Babyogera. Nimegamba nti nze tuli mu dictatorship. Mungu bampitira wano brother wangu ono eyo debate negwa yapo inti namutawani we vice president ngesinge tambula ne muri mu katemba. Why do you live in deception? Ebitawanya bambi ne bana abataddemu sente zaabwe nova ku great leader nogenda ku dear leader nogenda ku great son. Minister wa information omukyala Nabakoba yasimatuse ekigali yagenda mulindeko. His Excellency will provide the guidance. Ajja kubalungamya kuki kati bano batutawanyiza ky'okubeera mu parliament. Kiyakoze ensobi kiki ati kyekyo kye ŋŋamba Muwanga kyaga tuveewaawo mu kwerimba. Minisita w'ebyenjigiriza sokoleke minisita w'ebyenjigiriza who is the closest person yavayo naga nti nakuze mwezi bwezi tugenda kugulawo amasomero bagajja kukola bwe gati niwayitawo less than a week the visionary leader n'avayo n'amenyewo ebyamenye. Muwanga kyaga tuve mu kwerimba okuŋŋaanyiza abantu 500 nti babaka bakiikirira abantu really bagenda kuyisa kyabo omukulembeze kyatayagala. You see, at the end of the day, why do you spend your money that way? And in another country, let me tell you, Peter, Bosoma Lee Kuan Yew, Bosoma South Korea. Ngandina Oak Street. Ngebiseera oyina ebiseera kubeera masaka popular resistance ng'otawanya police
kati oyine empisa because oyine wali mujo. So there is that time when you need to be issue. It's a management issue. Wakachibwa mchiziwe muomsara olera wabweru omushana kata omutwala gwena kuwa ngakukola kyama nyone kugala omasaka yonna but now million ana obera muno kakana. You see the question is tewali woba muwanga bagala mutwalo genda kugala omasaka webali. So the question is the Chemvudemba Gamba, the modern thinking of which Museveni is not part of it, is that you ask small questions and you provide the simple answers. The simple answers, what will take a nations in infinity and beyond. All countries today, by America, they are stuck from that journey. Because along the way, and the revolution is two divided questions, I imagine, globally. Mu Europe chaliyo, mu Asia chaliyo. Because a certain section of the people are part of this prosperity. It is agitating. Gamba na yeye alumbye Congress near to take over. Ngabaga tetuja kuvaawa. The speaker had to take off. The speaker had to take off. And the those spirits yetubadde tugira twabira benga bino ebyawa nno bamuwanga babakube engumi. Senators bakwese ko mu buyigo. Gasimbagane ne Bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studio zijukwanjulia. John Kakane, Haruna Kanabi, Charles Romsha na Muwanga Kivumbi na Aisha Kavanda. Aisha iliyo omusajja ali Stockholm. Enga ndi Aisha mundabire. Yansuubiza kyagenda kuweereza ekikopo kya kaawa nga tonnagenda mu house. Ndi era nze nja kutuusa kaawa oyo. Ne nkola yange gye nakola Romsha nti ekitabo bwe kituuka nsooka kusomamu. Soka ojja kumuloza. Kati awo simanyi kaawa bwe naakola. Nenga omusajja ali Stockholm yaga nti Aisha nga tannatuuka mu house nino muweereza ekikopo kya kaawa. Era yebale nnyo kati nja kuyingeri gye nkutangira ngeri gy'oyisizamu ekitabo kya Romshana. Kati mukulu Kibazo nzikiriza ntulule mu nsonga ya Kivumbi just in a second. USA bali balumba Capitol Hill. It's true. Ni mu office ya speaker bayingiramu ne bakuba n'ebifaananyi. Very good. But saa y'okulayira bwe yatuuka America yajja y'amagye. Nejja y'amagye n'ezimba n'ebisenge n'eteekawo singenge tewali n'omu yajja. So there is when you need that state. And the theories tona kuyingira mu buyinza naye obuyingira buyina amateeka gaawo walengera gye babukuuma. Tobusagiramu bakutanga Gaddafi kati ekyo nkimaze ekyokubiri mukulu Kibazo katono nnyo Charles sirowooza nti Muwanga yadde akutegeeza nti tetwetaaga state naye ekikulu nti emyaka giweze nga mu government priorities is defense emyaka mingi tugula biki ebyo ebitawera tupima ddi nti bye tufunye ku state kati okuuma state bimala tufe ku birala ebikola ku bantu. Wanga omukulu gwayogedde gebattira mu 20 ya Nankani etwala mukoka yakozesa that might to be there naye time yatuuka forces nebanga eri overwhelming natuka naye kwekala omwana mulenzi by the way a younger boy namukwata bayire kola nakuba masasi ebibuzi berekere Muwanga ayakuba Gaddafi is natu teyakuwa young boy ebyamalwa bya bibuzi ya mugaraji ayakuba Gaddafi is natu ni capacities ya mukusa galanze kuwe tamaho cruise missiles ni America ngakweri. Now mukulu Kibazo goyogerera akuwadde message yo leta topic is an investor and I'm very happy to atoyogerede naffe no balancing a debate but abatwala abaana musomero abazadde bamama babaana abo n'abaana bafuuka bailiffs tuddayo mande ziri miliyoni 7 toyina wana mitwalo 2. So kati olumukulu Museveni wagamba amasomero omujera mulindako ng'ofuna buliza from these two enemies, the mother and the children who have become caught bailiffs. But the larger issue Kibazo Rwanda Britain yagigambye enyonyi ezive Rwanda olwa COVID teziyingira Bungereza, right? Manya yala kubuza gwe ezive Tanzania ziyingira. Because olaba owe Rwanda agezaako
bya lockdown management of covid okusinzira ku ngeri gye babireeta abazungu naye agalawo nga bungereza nakiraga but bamugambe covid eryewo enyonyi zo zigera zirinda naye ate oli mukulu Magufuli agamba ne bwe nkusanga oyina mask nkutwala mu kkomera ezize so kyembadde mbuuza gwe ziyingira you see ngamba wa Tanzania izive Tanzania okuyingira bungereza so some of the policies states mu Africa zeziyisa ku covid ziba zitunulira abazungu bagenda kweyisa batya erizo encha because mujja kutuuka ebiseera nga tebabakiriza nagenda mu nsi zaabwe bwe mbanga temwamanage nga covid bulungi mufunye hizo strains ngezire South Africa. Are they called strains? No, they are called what? I forget the term they use. Eziri mu South Africa jumbulire Brazil wamu na walala na katuba na abana betwara mu nasale tutagenze omwaka guno bungereza ku kyalo kyange kyekikyuse ate munange Muwanga Kivumbi gwe toli qualified kubuuza ekyo because bora parliament ya Uganda nti MP bamuwa travel nga naye kigenderwa sikyagenda okukola eri afuseko ku kasente. Can you imagine the member of parliament of the Republic of Uganda atena watambula ko but Charles Dindako Muwanga kyakubuuza kiri beyond that agamba nti eriyo selfish interest nti nze kibazo bwe bampa travel ngenda kufisa kapadiem nga kibazo n'eki naye akubuuza nti value eri bali abo eri ku kyalo ewuwe atugende shama ewamwe ku kyalo notagenda tufirwa abo mu kyalo katola mu buseera yakalulu is when money entered there. It's economics. Ono speaker ajja kumuwayo padia milioni 5 kulambula naye wabanoonya kalulu naye aziteke mu kyalo bintu bya kisiriyo nabiriyo batulitambulira kwetambula kati mukulu kanabi nsinzikiriza nkozesa as an example nti gwe teacher munasale and oyina covid n'ojuwa obwana kati obwana buli 10 bwe buddayo omulundi gumu bufunye covid eyo bujiwa abazadde bameka so you are looking at that rate of spread in case of that risk. Naye Muwanga Kivumbi kyayogera nti ate eri government gyetatuuka kumiga osobola okukikola by the way n'ebisaawa n'obiyimiriza abaana kukuba omupiira and you would have a problem mbadde nkimaze just a small question what it is Wangan was tukolede ku speculation toyina kibuuzo kyenkubuuza kiki utwali mu kulonda wano mu campaign nga Kyagulanyi afuze Kyagulanyi ne bagamba munaku ntono nnyo olugenda kwaba disaster wano covid agakwa covid kubanga abantu bakunganya bayitirivu naye kasookedde campaign ziggwa omukulu bwe yayogedde twagenze mu 50 figures are going down kakati bino byeyogera figures akoze ki nti they're going down no kati by official figures kakati bino byeyogera nti omusomesa n'asiiga abaana obijjawa Romshana Charles yongereko kino ku baana be musomesa basisinkana mu class kubanga that's a controlled environment abaana bamanyi bali 40 obategeera n'omusomesa omumanyi vis-a-vis ali mu katale ko wino ku bantu basisinkana ani asinga okubeera n'obulabe eri community no kati mukulu kakande gwe wono mu Gasimbagane wano umenye Jesus Christ yakigamba atakikolanga mukasukire ejjenje wana atawalide covid ateka wagula omukono zero mshana ngotaddeyo kati kanakebera ateka wagula omukono okana wajiwala miwone meka so covid yo wali ate spread omunywa wala jainto kukwata covid wa ne mugane mu holidays tabat koli nalawano kibazo ngayogera oluzungu ne kati covid yo wali spreading. That's a fact. So tusobola gamba nti wabadde rallies therefore covid yakoze eki covid ya spreading na ye government walo byesobola okontrollinga. Let's go to USA. Mu USA tebayina the mask mandate. Some states tezijina
naye Biden yalangiridde ebizimbe bya government because byayinako obuyinza Biden president omupya anti nze mwogera mu Lukiga bino program ya Luganda so linya ndiyogedde mu Luganda nje ndiyogedde mu Luganda go kabanda Aisha kabanda you can't fail to pronounce the Bahaburu now kibazo meyi batugwe no kati therefore government chesobola okuteka cheinako by policy that means of education ejinako but wogama ntogende kumanayikondo nayo bateke ku social distancing bichi then Muwanga Kivumbi the same person atanaja nayomba chance kankubuze omanyi Muwanga yabibuziza ndoza yabitadde mu luzungu lungi nze kambibuze eri omuntu wa bulijjo nti gana amateeka bw'ogateekawo nojjanja ki nokiwaringa ki minister of education bw'ogaana omwana w'emyaka ena wa nasaro okugenda ku ssomero nowonya ki ng'asigadde ali kaleerwe mu kasaawe ng'asigadde ali kamwokya kataka akuba mupiira you see strategy ya HIV tunulira buli omu gwolaba nti ayina HIV naye tekitegera nti buli omu ayina HIV naye gwe manya nti buli omu yenna ogenda okwebaka naye ayina HIV bw'oba otunulira buli omu okusinga mu abali traumatized ku bintu bya covid bino manya nti buli omu ayina covid but tekitegeera nti buli omu covid ukoze eki covid kweri so ebyalo ebimu biri protected olw'okuba nti interaction y'abaveeno kugenda mu byalo eyo ntono nnyo let me finish this I'll give an example why are you suppressing my view nekambabuzi because sigendede mu propaganda byamwe kiki ewaffe weyonva kukyala amazzi mama wange yakula nga sima tagafumba omukulu atulangira propaganda ye mukulu yekago kakawano okambala masiki kakati kwa nze naye ani yasoka bala ko kakako kamala masiki nafa batazambala voluntarily nze nawe ani yasoka muzije ko lugezigezi kati bino mubikola for sure the kuchalo that abantu abava mu kibuga because you have a huge concentration abavude Nairobi abavude Bungereza impact yawo anogikendezo tya kutayingira Butambala kanosanga nga the foreigner in Butambala is Muwanga Kivumbi ne Aisha Kabanda abagenda ogenda Abu Dhabi Dubai USA nebera okuje ebirwadde bivude China now so what you struggle to reduce is that disperse the population. That's why you had those curfews and I think it makes sense. But government ingirewo because government has to do something. Over 10%, over 100%, it's there. So the question is, are we appreciating the 10%? Actually, Charles, ndoza byoya ukana na bali mu studio baganti government has an obligation and a duty to do something. What we are interrogating is what are you doing? Because and what you are doing is this is the right is it the right thing kubanga osobola okukola osobola okwebuzabuza noga nti nakute kino nenkwata kino ne wakoze eki boggalira abantu not what data ne statistics noga manzigaddewo olw'ensonga nti tubadde tukula ku numbers bwezi kati bwotuuka stage nomala okuwa abantu numbers noga nti the numbers have dropped to this level ta affecting abantu bafaanana bwe bati then your actions nezita reflecting achiri oli mu inaction ate mu kibazo additionally ebintu bingi byetulaba ebigenda maaso ngate binvolvinga n'abantu ba government abakola pronouncements kanku example sinabayo mu kuziika anywhere in this country when alabye any government agency egamba nti okuziika kuno kwa abantu 5 kati abantu 10 bajja nakungana ku baliyo ngati wali na social distancing government this week yategese okulonda kwa bavubuka and thousands of them weda bakungana mu 10,200 bakunganye mu region za Uganda zonna ngabavudde mu region mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo ne bakola bo kibaloza nti kikuru mu kiseera ekyo
abantu okukuŋŋaana enkumi tebakirabyemu buzibu naye abaana okukuŋŋaana anaana mu kirasi ekibalamu Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios Jukwanjuya, John Kakande, Haruna Kanabi, Aisha Kabana, Muwanga Kivumbi ne Charles Romshana. Bulungi wa Gasimbagane ne nsaba Romshana bamuwe awunzike ensonga ye. Romshana muwuliriza. Kati awo wentuse. Nze kambeere muwolereza awo wentuse. Nyino okubana amaskini abansabira. Kati sebo nze siri maskini naye baletewo kulw'obulungi onjagala omaleyo ekirowoozo afu abachika tuka wabanga tayagala ngaleka kati you see I have been the management of the state as an operative, as an officer. Ojagamba okuziika abantu babeere bibiri kubula obulungi bwawe ne bajja lunana kati onaba dispersing otya because atours zira available kuba dispersing is tear gas and omulango bagulekewo ate nayo birete politics endala Muwanga Kivumbi bayingirewo. So sometimes it is difficult. Question erinti, is this population conscious nti kino kyogereetera kyabwe nti basobola kulwawe nga bali ku borehole Muwanga Kivumbi gyayogera ko najja n'agamba abantu nabanange bwe mubanga musena amazzi social distance because it is in their interest. Anyway, one quick one nti COVID eno waavudde wasobola okuvaawo ekirala nga kisinga ne COVID. I think kyetwandibadde nga tutunuulira ku Gasimbagane as an elevated platform of debate eri nti systems z'ensi mu kumanaginga pandemics eziri deadly nga COVID n'okusinga COVID zo ziri zitya. I would rather that we look into those systems nga yetuna kulaba failed states nga Uganda, because Uganda is a failed state. It's not there. It's not right. It's part of the failed system. I don't want to waste time. Wango ina MP elect nga solo government of Uganda maskat na agenda kuiyo jo mu donating. Eyang Muwanga Kivumbi kitwara mu dry cleaning. Is a member of parliament. Eyang ndozo jaye badevude mu nsawo. No mpenda. And we are it. Now we come and we became vigilant. You became vigilant with China. Yaleta agenda okwambala China you want your vision and it's a very serious officer ugeno jimaking whatever it will yegenda okubeera next week it's I'm breaking serving a bag so bwechanga China yaleta COVID intentionally and deliberately because of its other interest, global interest. Tunachajja kwa systems kubanga that's warfare. Yeah, but what we have not done is to interrogate China. What was your motive? But someone can. And you must pay. I know. Mukolo kibanza nsonyiwa oba moderators anasabye busabi. Nenjagala Romshana addeyo ku nsonga eri gye twaba. Romshana ndoza amalirize. Eriwa. Romshana amaliriza. Eneyo muno decision. Yes, school of let me tell you. Can I have lived real life. Nga rentere myene alias olina gamba akati tosasura alias geno nonya walala okozese zino zoba dogendo okumpa ononye nyumba jokola ki ejo sobola. I have gone through that life and I have also lived the life nganyina maguti ya gasend nga school fees serawamu and I have also lived the life ngo kunonya ki kunonya school fees. So wano Gasimbagane I represent them. Memory yange ekyaliyo singa ya Muwanga Kivumbi erabidde singa ya Aisha Kabanda which is aspiring. You get it? So no one here emikarabanda wali muki Aisha was the chairperson of the street committee Kampala. Gasimbagane Ne Bannamawulire. John Kakande. John yes sir. Wiki wegwereddeko nali ngenda kubira kanaabyona akasimu nga Mwami Museveni amaze okuwandiika okuggalawo DGF ngati bwe maga wano mu Gasimbagane nga wano mulimu babiri nga impact etuuka direct. Haruna Kanabi wange abeera mu projects nyingi nnyo nagenda okuzitunuulira ng'eziwerako ku zo Mukulu Kanabi zibeera impacted naye ajja kusaba basomero bagongereyo ne Muwanga ono by proxy. Ne Muwanga nagenda okulanga ndaba proxy impact naye nga Kanabi yo etuuka direct but nawe John Kakande
bwengenda okutunula nenga New Vision abadde beneficiary tekiriko kubusabuusa nze mu bupakasi bwange bagazawo project yaffe mu bupakasi bwange akanyweebwa akalaga human rights abuse ku TV. I think it's bigger than that. Mu bupakasi bwange obulala ndi beneficiary wa bw'ensimbi za DGF a benefitingira mu vehicles ez'enjawulo era siri omu kubaga nti naye what's the fight because I do not think that ebbaluwa ya Mwami Museveni etubuulira ki ekigenda mu maaso. I do not think that response ya civil society agencies ezisinga yogera the whole stories. Of course New Vision has been looped in quite heavily nti tufuna picture yonna. Manyi nti government ya Uganda ndoze emyaka 17 egiwedde, if I may not be wrong, bwegitaba 17 kati giweza abiri. Government ng'emovinga yateeka akazito ku donor agencies nti all support to the government of Uganda must come through the basket. Nega sente ezo z'otuwa to supporting oluze butambala to supporting gundi. Actually originally it wasn't even nga tetutegedde sente zirete tuziteke mu charge wamu ozi qualifying ogambe nti zino za kugema. Government is reflecting mu budget nenga gwozi inako control. USAID negamba nti kabulangane mugunywangane muguteeka te mutuwandulira buchu nze ezange sijja ziteeka mu kisero abalala ne bakkiriza ne bateeka mu kisero naddala European Union n'abalala ne bateeka mu kisero. Oluvannyuma DFID eyabangereza nayo neetugamba we either do it our way or nothing. Government ya Uganda neeteeka addendum mu teeka lya funding because of DFID ne USAID negamba nti kale tukkiriza musobola okwetuukira ne bwe munaabanga mwetuukira ku boodi zammwe ezirabirira sente n'ezikola ki munaatuteerangako omuntu ku lwa gavumenti ya Uganda amanye bye mukola tuleme kukola double expenditure. That was the sense. Nti Ministry ya Health baatuukanga ne bafundinga project eya immunization nga ne government gye funding nga ne gundi gya funding. Then it looked very decent. I think the purpose was beyond the decency. John, DGF alabika nti naye abadde ali mu picture ya USAID ne DFID. What happened this time? What went how? Expected ddala ogamba nti babadde babagezaako ku social media okulowooza nti DGF vision yekwatibwako naye kirungi nti olukalala bwe luli no it's huge nga kuliko organization ne ministries 59 ez'enjawulo ezimu ku district ezimu national nati naye ndoza ensonga enkulu eri nti bali ku governance poverty n'ebirala naye oteeka okutunulira ensonga eyo perspective nti okutuuka ku DGF tebatandikira ku DGF jjukira nti mabegako eringa ne campaign tezinatandika bateeka envumbo ku bank account za era international NGOs ensimbi zaabwe ne bazibaka pa ne baziyimiriza kati naku zino beeyambisa FIA Financial Intelligence Agency kati bakuteekako nti ziyinza okwanga zirimu obuyeekera money laundering naki ebyo byafa naye ate era sibitandikiraawo jjukira nti olutalo lwennyini eri civil society nga tuziyita kubanga ono DGF lwakyajjamu DGF ekimuleetamu nti ye yefanda naye DGF taleeta sente ze
omuzungu yennyini tagenda kanungu naba nti abaningayo project naye afuna gurupu egenda ekanungu naga nti mumuziddawa nti fe tukakigezi okay mwagala kwaki twagala kusomesa abantu ku bya ownership y'ettaka naki our rights ku police naki tiwe justice nti sente ziizo kakati ono ye DGF omusango gwe kuba nti yaleeta yalina sente yaleeta yazituusa ku bano nazituusa naziwa bano abantu baziwa bannayuganda taziwa bannabanda taziwa bakongo taziwa basudani bannayuganda naye gavumenti ya uganda sikakati kuva ddala ku ntandikwa ekisookedde mukulu kibazo okyokutegeera nti NRA kuva ddala ku day one nga eri suspicious ku kintu kyetakontrolinga kyetalina mukono nga erowooza nti buli omwana kubeera nga ali under the umbrella okikola otya ekintu kyona kyatalina mukono direct ngeri suspicious bakola ki banseketerera era ebadde ejjanga ekola amateeka okucontrolinga NGOs nga tegagendera kuyamba kukola organization za wananyini abantu babulijjo okukola naye zigezaako nti ozicontrolinga otya kuzifuga nga emotive obukyayi nze nga nti obukyayi bugenda bukula target ya DGF ebyo byenna byakwekwasa nti ensimbi kubanga tetulina mukono tetulina ki that should not be issue eri nti bano bowa sente sibakontrolinga n'ebintu byakola oluusi biyinza okubanga tebiri mu interest yange to hold the power. That's the bottom line. Hold the power. Nolwekyo kamba temeko sente si nsonga nabanga bambali nga bafuna ku sente ezo naye bali abala ngagamba nti okay mu parliament muno nti mulimu bempiki 10 utali bange naye bina bange okay nabali kaba benefiting leko naye nga tyandi agaje kwa bano naye naga nti kale kati abange basinga obungi naye wao ministries nazo zifuna sente nyalowooza nti mulimu abatali babebe bangi Kanabi very briefly ndowooza nange leero nja kufaanana Muwanga nti tuve mu byokwerimba kakanda ekigambo yakireese deception Aisha nangamba nti eringa ente y'ebutambala ebeera ku kyoto n'olowooza nti ekola ekuuma omuli ogenda okutuuka ku makyanga gukoze eki naye DGF gitwale ndowooza nga nti bazze batemaatema obuti obutono kati ne bajja ne batuuka ku tyeddene nalyo ne bagaa nti wayi nerino nalyo tusobola okulikola ki okuliwagala kyobola nti lino eryetyeddene era eyazze okulisala naye yabadde muki munene naye bwe tuddayo emabega tutunuulire kakande kyagambye waliwo wano ekibiina bakitanga Curinate kiri ntinda wano era wadde ba beneficiary ba DGF abo DGF ng'etunuulira nnyo area za governance democracy neki human rights ebyobukulembeze demokrasiya ali atya n'eddembe lyaki ly'obuntu kati njagala ofuna ekifaananyi ku bintu ebyo ebisatu nga tujja ku bano ba honorable baffe ababiri ababadde beesimbawo mu biseera ebyo ku nsonga ya governance ne demokrasiya bitambula bitya DGF weteeka sente ega nti ebintu bino birabika mu Uganda birabika tebinanyikira buki naye bantu beetaaga obuwagizi banoonyereze ku ntyoboola eddembe ly'obuntu banoonyereze ku ki era ebibiina ebisinga bibadde mu layini eyo n'okwempawalinga abantu ekyo n'okissa wali nga bw'owunzika
njagala kuwunzika nga ngamba nti tuleme kwerimba. President Museveni akalulu kano okuva lwe kaatandika ndowooza ebadde message ye ba foreigners mutukoze eki mutuyingiddemu. Interview emu gye yakola n'omunnamawulire w'e Bungereza yaga nti waliwo abamu naddala abava e Bulaaya DGF abagisogerera mu ssente abasinga bavaawa European Union na Bulaaya. So eyo ensonga tugitunuulire, totunuulira guno n'omuti omunene bazze batema obutono ne guno baagutuuseeko. Aisha mu bisala bya walk to work kyalowoozeka nti esente zaali zibeezaawo walk to work zaali ziyitanga mu civil society. Kaakati abantu abali mu buyinza beteefuteefu okukola kyonna, oba kyamagezi oba tekiri mu magezi, oba kinyigiriza oba tekinyigiriza, okusobola okunyweza obuyinza bwabwe. Awakana buzaako ab'omu mambuka kye baayitamu, buzaako ekasese kye baayitamu, omanye nti wano kikyali kituuza. Badde nyina munnange gwe tubali twogerako naye nga tetunajja ku show nga twogera ku panda gaali aliwo kati engeri gye babuzaawo abantu ekifa mukokko mu mbeera y'amaanyi. So beteefuteefu okukola buli kimu kyolowooza nti balowooza nti kiyinza okwekiika mu kkubo lyabwe, era nga obwo obubiina ebw'ebibiina si kikulu. Simanyi ofiisi ya Tony General ebadde efuna ku ssente, simanyi ki, ebyo si bukulu. Naye kasita babeera nga bajja kulemesa kye balowooza nti kiyinza okuba ekinyusi kuba bakyalina ekisuubizo. Gwe olimaze oli mwogera mugamba tujja kubeerako ejja genda, it's going to fall in a period of 1 month, ejja tugisuula teri kuzikiza, mwe mulowooza nti bajja kubalekera akuma mu kyoto ng'ono bwagambye. So Peter, kituufu nti DGF newankubadde eva mu ssente nnyingi nnyo eziyambye gavumenti ya Uganda mu line ya poverty, kubanga areas zaabwe democracy, poverty alleviation ne gender. Newankubadde evudde mu ssente nnyo eziyambye gavumenti ya Uganda, bajja kunyigiriza buli gwe balowooza nti najja ayamba gavumenti. Naye kino kijjako President Museveni bigambo yaddayogerera abantu b'opposition for a long time, ng'agamba nti ab'opposition tebaagaliza bannayuganda olw'okuba baagala okubeerawo, batuuka ne bagenda ne mawanga g'ebweru nga tugenda okukola amasannyalaze. Ayogerera nnyo Salaamu Musumba ne ttiimu that time nti bagenda e Bungereza ne bagamba temutukolera bbiro ly'amasannyalaze kubanga Museveni tali democratic. Indesemu agamba zero sente zijja kujja Uganda kubanga abantu bayamba baki abantu amanseketerera. So tuli abagamba nti teri kuzikiza balina okwongera okuhadeninga skin. A lot is coming. Nze ndowooza bibiri byokka. One, Peter, betwa tukola etteekerefuga NGO. Struggle yali ya ku funding. Emu ku proposal saganye kwa credit neje na knocking off yali nti batekewo fund emu nga buli dona agala okukola wano okuyambako oteeka sente mu fund eyo. Fund eyo buli NGO ekola civil work negenda naikola application buli mwaka nga nti tugenda kukola bino mutuwe nga sente zezimu. Actually President Museveni agana NHR, why do you need that? Oba NGO kola emirimu mirungi tuzise mu budget tutekewo fund namwe muyita temwetaga naziri z'abadona nze kamba we mutekewo nsemba we ebawe omutemwa kwe mujja okugenda mukole namwe muyambako. Kati the struggle nebe twakomo ku district toyina district kati NGO gyegenda mukolamu nga RDC n'olukiiko olufuga security terikuwadde clearance era kibayiro ne areas ogenda okuyitamu n'oziyitamu ne baga bino very NGO nekiggwa. Kakati ebibuuzo byonoobuuza nenga problem eriwo nti ne bobikola byati the district level. The question ba RDC bameka mu district abanywa amafuta ga NGOs wanji ba diso bameka ba DPC bameka ababeerawo ku nsimbi z'NGO.
nga tona absorbing corruption at that level. Abali attendance alawe. This agenda kulo wakalisi nagamba naye male kumpa kange. Olumaliza ntambulirawo. Kati musamman mulakike mukankose example yabagema forest. Anajagala the cultural institution. Gwe government okimanyi wagitema nomutekamu ekikajjo environment ejja kufa. But bwembanga temukira that cultural institution ategenda kuma mu bantu muliro government muveewo ebino ebimbu yaga ebijja. So no kiriza naye ngokimanyi nti kibi ne batandika okutema forest. Areka tene wajja DGF Democratic Governance Facility. Aneta have to take a sente mu bantu bayigirize nti okutema ekibira kibi. Ate boba dodduka n'okola ekibi oli atazze ate bazuukusa omanyimwe mugenda kugwawo ate kiki temugenda kufuna nkuba kati tukole eki mumugyewo. So now what do you close? Do you close the cultural institution or you close DGF? No, the changu is to close the DGF. The chicken teriwo faba kabira DGF Peter bana wakanabi minzo kabira DGF nenze manyiyo ti DGF bagaddewo sente nenze manyiwo security nejja military olweggulo nekuyita nokuyita nti omushana jangu gwe nanyini kizimbe kino nti ye ne baleeta doza ne baleeta crane ne bakikoona nekigenda wansi. And I can tell you to shock the ganti ekyo bakikoona nga nenanyiye bamujje mu muzikiti wali nawe gwe jangu omaze okusala jangu olabeko nga military weeri nekoona ekizimbe nekoona building negiseteza negisakutaka ne crane nga bazze nazo ne doza ne kikyali kutaka kikyali nsobola olwaleero kuga nti tuvuge John kutanja ekyo kirabe ekyo nanyi kyo yali asalira muzikiti awo bw'oba okabira DGF kino kitono nnyo kwe basobola okukola temuli wasapuli kati